Matayo Essuula 11. Awo olwatuuka Yesu yamaliriza by'alagira abayigirizwa be 12, n'ava mu kifo ekyo, n'agenda okuyigiriza n'okutegeeza abantu ekigambo kya Katonda mu bibuga byabwe. Yowaana Omubatiza bwe yali mu kkomera n'awulira Kristo by'akola, n'atuma abamu ku bayigirizwa be okumubooza nti, "Gwe wuuyo gwe tulindirira okujja, oba tulindirire mulala?" Yesu n'abaddamu nti, "Mugende mutegeeze Yowaana bye muwulira ne bye mulaba. Ababadde bamuzibe balaba, ababadde abalema batambula, abagenge bawonyezebbwa, ababadde bakiggala bawulira, abafu bazuukizibwa, abaavu bategeezebwa amawulire amalungi. Wa mukisa atambuusabuusaamu." Abo bwe baagenda, Yesu n'atandika okutegeeza abantu ebifa ku Yowaana nti, "Bwe mwagenda eri Yowaana mu ddungu, mwagenderera kulaba ki? Olumuli olunyenyezebwa empewo? Kale mwagenda kulaba ki? Abo abambala engoye ezinekaaneka basangibwa mu mbiri z'abakabaka. Kale mwagenda kulaba ki? Mulanzi? Ddala mbagamba nti asinga n'omulanzi. Kubanga Yowaana ono ebyawandiikibwa gwe byogerako nti, laba nze ntuma omubaka wange akukulembere ng'akwerulira ekkubo gy'olaga. Mazima mbagamba nti Yowaana asinga abantu bonna ekitiibwa abaali bazaaliddwa. Kyokka oyo asembayo okuba ow'ekitiibwa mu bwakabaka obw'omu ggulu asinga Yowaana ono ekitiibwa. Okuva Yowaana Omubatiza lwe yajja okutuusa kati, obwakabaka obw'omu ggulu bulwanyisibwa n'amaanyi, era ab'amaanyi babunyaga. Amateeka n'abalanzi bonna okutuusa lwe Yowaana lwe yajja baalanga ebifa ku bwakabaka. Era obanga mwagala okumanya, Yowaana ye Eriya ateekwa okujja. Alina amatu ag'okuwulira awulire. Abantu ab'omulembe guno n'abageraageranya naki? Bafaanana ng'abaana abato abatuula mu katale ne bakoowoola bannaabwe ne bagamba nti, "Twabafuuyira endere ne mutazina, twakuba ebiwoobe ne mutakaaba." Yowaana Omubatiza bwe yajja ng'asiiba era nga tanywa, ne bagamba nti aliko omwoyo omubi. Omwana w'omuntu bwe yajja ng'alya era ng'anywa, ne bagamba nti omuntu ono wa mululu, mutamiivu, era mukwano gw'abasolooza ba musolo n'aboonoonyi. Wabula abo bonna abakolera ku magezi ga Katonda bakakasa nti matuufu. Awo Yesu n'atandika okunenya ebibuga mwe yakolera ebyamagero ebisinga obungi, kubanga abantu baamu tebeenenya. N'agamba nti, "Oli wa kubonaabona ggwe Korazini, ennaku za kukulaba ggwe Betusayida. Ebyamagero ebyakolerwa mu mmwe singa byali bikoleddwa mu Ttiiro ne Sidoni, abantu baayo bandibadde baayambala dde ebikutiya ne beesiiga n'evvu okulaga nti beenenyezza. Naye mbagamba nti ku lunaku olw'okusalirwako emisango, Ttiiro ne Sidoni biribonerezebwa katono okusinga mmwe. Ate ggwe Kafurinawumu, oligulumira okutuuka mu bire? Nedda, ogenda kussibwa wansi emagombe. Kubanga ebyamagero ebyakolebwa mu ggwe singa byali bikoleddwa mu Sodoma, singa weekiri ne kaakano. Naye mbagamba nti ku lunaku olw'okusalirwako emisango, Sodoma kiribonerezebwa katono okusinga ggwe." Mu kiseera ekyo Yesu n'agamba nti, "Nkutendereza Kitange, Mukama w'eggulu n'ensi, kubanga bino wabikweka abagezi n'abategeera, n'obimanyisa abaana abato. Weewaawo Kitange, kubanga bw'otyo bwe wayagala. Kitange byonna yabimpa, ate nze Mwana, tewali ammanyi okuggyako Kitange, era tewali amanyi Kitange okuggyako nze Mwana, n'oyo gwe mba njagadde amanyi Kitange. Mujje gye ndi mmwe mwenna abakoze ne mukoowa n'abazitoowereddwa, nze n'abawummuza. Mwetike ekikoligo kyange era muyigire ku nze, kubanga ndi muteefu era mwetoowaze mu mwoyo, mulizuulira emyoyo gyammwe ekiwummulo. Kubanga ekikoligo kye mbawa kyangu, n'omugugu gwe mbatikka si muzito."